Ate mu mboozi yaffe ey'ekisiibo abantu bakola ebinyiiza Allah kyokka oluusi tebamanyi ntiisa eri mu muliro. Leero nno tukwetedde Sheikh Adam Badr Walusimbi atulaze ebikwata ku muliro guno. Abanadamu bangi bakyakola ebikolwa eby'obujeemu eri Allah waabwe ne beerabira omuliro jahannam. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bwe yategeka ensi ye nti abaana balongoosezza ayina ekifo kye yabateekerateekera bwe tunaava wano ku mwaliro gw'ensi gyagenda okututeeka tulye tusanyuke tunyumirwe. Ate n'abo abaana b'abedibaze banantawulira nga bwolaba ku nsi bwe kuli amakomera ne Allah alina ekkomera ali gyagenda okubateeka nabo abakangavvule. Mu Surati Tauba Allah alambula entiisa y'omuliro jahannam kiyambeko omwana Adamu okwebuulirira. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna alladhina kafaru mazima ddala ddala abo abawakanye bi ayatina ku mateeka gaffe ge twassa ku mubaka ne bagawakanya ne bagaana okukkiriza sawfa nusulihim naara kyaddaaki lujja kuba olwo tubakasuke mu muliro kullama nadijat juluudahum buli amaliba gaabwe bwe gali bageeyubudde ku mibiri gyabwe nga gayidde baddalnahum tugenda bakyusizaamu juluudan ghairaha amaliba amalala agatali gali agasiridde liyadhuuku al-adhaab balyoke balooze ku kibonerezo. Allah bwe yali ateekateeka jahannam yaguteekerateekera bibinja na bibinja nga tegujjula. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Allah agenda kubuuza omuliro nga tusindiseeyo ebibinja by'abantu bingi ojjude tulekeraawo okuleeta omuliro genda kumuddamu nti mukama wange waliyo obusamambiro obusigaddeyo eyo nayo mu bunyongere. Kitegeeza omuliro mugazi n'ejjinja lyetulabire baakasuka nga lyaliwo okutuuka ku ntobo gugenda kumira abantu era tegujja kuwuliramu. Olunaku olw'enkya tugenda kutunuulira ejjana n'ebirungi ebigirimu. Allah ate yateekateeka ekifo ekirungi eri abantu abalungi, abantu abakkiriza nti Allah ali omu tazaala baana. Allah bannange tazaala. Ndi Sharif Sebunya, Kulabukede TV 1.